omwana omuyimbi yennyini abadde agenda okutuyimbira alina ennyimba 2 zokka. Ekirala waliwo obuntuntu bungi obwakolebwa nga really bandibadde bagamba kale Alien Skin ataddeyo ekivvulu naye nga ssente zigenda ovaamu zigenda kuyamba Champion Godo. Abantu bandizze ne bagamba tugenda beerayo ku lwa Alien Skin na Champion Godo. Munnayuganda bw'agamba nga tozannyira ku maanyi g'abantu tegeera amaanyi g'abantu gali luddawa. Bw'osalawo nti ogenda kulya n'abantu bajja kulya naawe. Bw'osalawo nti obavuddemu osazeewo okulya n'abo abanyigiriza. Bannayuganda bagenda kudduka. Wenjogerera bino, Alien Skin yali musajja eyava mu ghetto eyeerandiza mpola mpola n'ajja n'akwatagana n'abantu ne bamwagala nnyo olw'omukwano gwe baateekawo nga bagamba nti omwana wa ghetto. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse ensonga olwaleero yava mu ghetto. Osanga ni Alien Skin we tunaamukwatako naye asobola okufuuka ekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali. Nga bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnaghetto takyakkirizibwa kuyimba. Katuzimba Alien Skin owaffe addemu asitule ekifaananyi kya ghetto tufune akiikirira ghetto mu music oluvannyuma lw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka level nnene ali ku level y'obwa pulezidenti era nga ne music we Uganda baamuwera. Alien Skin kasita yakubayo ekivvulu kimu kyokka n'awanika amatanga n'alowooza akikubye ennyo n'atandika okuvoola bannayuganda abamufuula ekyo kyali n'alowooza ye kati ye mayinja asinga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitiibwa. Bannayuganda ne bamugamba tukulinze mu kkoona kubanga ffe twakuwanika tugenda kukusuula. Bw'atyo yategese ekivvulu the return of Champion Godo n'alowooza nti olw'okuba atadde mu Champion Godo abantu banaafunamu akafansonyi ne bagamba bambika Champion Godo kakola kivvulu kuzimbira maama nnyumba. Kumbe bano bakozesa omwana okuyitawo abadde anoonya kamubaaka kubanga kimanyi bulungi nti abadde agudde bannayuganda. Ekivvulu kyategese Lugogo kyabasaze n'enkoona n'enywa. Kati njagala owulire bannayuganda amagezi ge bamuwadde. Bagawadde Alien Skin naye ffenna tugakozese tugatwale kubanga olwaleero kiri ku Alien Skin ekya kigenda kubeera ku mulala. Bajja kumala okukuwanika naawe ozimbe mu bantu olowooze nti gwe wakitalo ennyo nti gwomu weemalirira okwefuula ky'oli. Tewali muntu asobola kwemalirira, buli muntu yeetaaga munne. Navayo nenchibagamba nekyo kintu kina we kiva like tekina kwe kisinziira. Champion Godo returning ya returning from where already yaliwa Alien Skin tewali yali amujjayo. Then before attacking people, some are attacking Bobby Wine for what? You called out your people. Bobby Wine has not come out. Nagamba Banna, you don't support Champion Godo. No one has come out. Senabayo kumuntu ye navayo with hate. Nagamba Banna, you don't support Champion Godo. Naye it was too early. Abantu abayimbi abanene tubalabye baani nga bagezaako kuba Lugogo eyo. Lugogo is very big for that kid. Aina only 2 songs. Bayimbi banjo abamanyi Lugogo beremi. That's the reason as why bonna abagikuba walaba badda mawulye bannayenze temunneegiramu temunneepimamu. Naye omwana ayina ennyimba 2. Omuyimbi yenna okuteekawo ekivvulu alina okuba nga akirangidde emyezi emirundi 2 ku 3. Okubira mu Lugogo ate fo Lugogo ndowooza it's another case. At least mani mutudde ku Freedom City yandijjudde ndowooza ne basaba n'amazzi. But really guys, promotion, yes, the promotion happened, but you guys were just hyping things. Obudde bwali tisibwewo bandikiwadde obudde Alien Skin are producing ennyimba ndowooza so no producing ennyimba nga 8 buli lunaku. Before ng'ekivvulu tekinaggwa at least mwandibadde mukolako ekyo nga temunabakiranga. Omwana talina nnyimba kyekisooka. Omwana the reasons are all, you know. No, stop blaming people. People power has not done anything. Ekirala Alien Skin before nga tonnabakola kivvulu, you should say sorry to people because you also have a concert soon. Ekyo happenings essaawa zino Katonda ayinza okikola even later. Yes, mwandigambye aba people power banyiga nnyo, but because of what you called them. Wali oyina gw'oddamu naye ate ng'omuddamu ng'olinga ddamu people power yonna. These people have been there for you but you didn't appreciate them. Bajja kuba basiru okudda ku side yo nga gwe wagamba nti ojja kuba musiru okudda ku side y'abantu. Abantu abo bogamba mbu wali ojja kuba musiru okudda ku side yabwe bw'oyita ssaawa zino bajje mu kivvulu ky'omwana oyo. Please say sorry to people.
because they were there for you, bakusupporting nze nga ne music wo ali awo watyo. People have supported you without looking back. Nga bagamba ne wono okolola obukolozi bajja ku supportinga, but it didn't take you minutes okubanga obavaamu okubanga ovoola buli omwe yali akubeereddewo. Me I think it's not this effect ekikoze kinene ekintu Champion Good ndowooza singa ye yategeka yekka nga Alien Skin takibaddemu ndowooza omwana yandifunye ku bantu. But because Alien Skin munayo inabo tayisiza bulungi ba social media personalities sirabyeyo ono oba ani oba gundi wali because abantu ezo bayisaamu amaaso bayisa bubi. So stop attacking people power for what? You are attacking a whole organization that is fighting for people, for people's rights, for people who are suffering. You're also stupid and dumb. Obako ekizibu. Literally, obako nekizibu. What has people power done? People power nabagamba is not a person. Si muntu omu. People power is we. Buli omu ayagala enkyukakyuka mu Uganda. So you're not abusing people power ng'ekitongole. Wabula bonna bakibirievingiramu. Stop disrespecting people. This is God's timing. Omwana abadde tannatuusa kukola kivulu. Let's accept. Basis ze mwasinzirako kola ekivulu. Yes, it's a charity organization, but take time okirange. Like ebintu byonna mbadde mubiforcinga buforcinzi 1 2 3 ne musuulawo ekivulu. Kiba kirina okubaako kwe kisinzidde. You don't just wake up and say banaye. Kuba omwana mulabye abantu badde bamulanako okugenda ku ssomero. Mumuganye omutwala ku ssomero nga mulaga temwetaaga buyambi bonna. Ate out of the blue ovuddeyo ogamba emission kawumbi mwagala sente. N'ogamba temwetaaga basonda era temwetaaga bakola kimwemalirira. Ate ovuddeyo okola kivulu. Like you've been self-contradicting yourself. Zeze ensonga za Alien Skin kakati ate waliwo abamuwabudde nga bamugamba nti lekera okuyisa amaaso mu bantu abantu be bakufuula kyoli ate be bakukkakkanya bw'obanga wali owanise n'olowooza nti olina kubeerayo lubeerera ate mmentawo n'otandika omuyisaamu eggaali bagamba nti Alien Skin talina muntu bwawa kitiibwa. Alien Skin talina mpisa mu bantu. Alien Skin buli muntu amuyisanga bw'ayagala. Tebadde ate bataddewo ekivulu kino bakozese Champion Good kumbe ng'ate yanoonya comeback era sente ezivaamu zonna zibadde tezigenda kubeera za Champion Good. Osanga bandimuwaddeko kye bamuwadde ng'omugabo gwe kuba balangidde mu linnya lye naye tusooke twebuuzeemu ffenna sente ezikozeseddwa okutegeka ekivulu ekyo zibadde tezisobola kuyamba Champion Good kubanga baagamba nti Champion Good adde na kuzimbira maama we ennyumba bw'obala ekivulu bakitaddemu ssente ekitono ennyo tubalire ku bukadde 50 kubanga ogenda okutegeka ekivulu ekyo olina okusasula ekifo ow'ekifo si wakakadde si wa bukadde 3 olina okusasula sound system si ya bukadde 5 buli kimu okibalirira nga bya bbeeyi ne tubalirira baana zakubisizza akubisizza ebipande alanze ku TV ne radios ezo zonna nsimbi tubaze ekitono ekisembayo zibeere $5,000,000 tugambe nti $5,000,000 zafunye zatadde mu kivulu ekyo abaita sola zikwata n'agulirako maama wa Champion Good plot ya $10,000,000 $8,000,000 zizimba ennyumba. Olabye nti bannayuganda babafuula abatategeera nate nga ne bannayuganda bagezi nabo bategeera okuwona $5,000,000 nti otegeka kivulu the return of Champion Good sente ezivaamu zigenda kuzimba nnyumba ya maama we kwate ezo zogenda okuteekamu mu kukitegeka ekivulu ozimbire maama ennyumba tutegeere nti omwana omulowoozaako engeri gy'obadde naye omukoledde ekyomuwendo ensi yonna ejja kusiima ate bajja kusinziira ku ekyo ky'onooba omukoledde ng'okutte mu nsawo yo toyise bantu kubeera mu kivulu. Bannayuganda bayinza okukusonyiwa ne bagamba naye olaba yabeererawo maama wa Champion Good ate naffe katumuddize osanga bw'ategeka ekivulu katugende tumuwagire tumanye nti kasita ensimbi agabanako ne banne naye ate ozikutta ozitadde mu kivulu ate kiikyo kikusaze kale ensimbi zonna zaafudde ki kubanga sente zavudde mu kivulu ekyo tezisobola kuzimba nnyumba ya maama wa Champion Good. Bannayuganda tuyigire ku nsobi z'abantu abamu bw'olabira ku nsobi za Alien Skin naffe tufune mu bufunyi kyakuyiga teweewanikanga ku bantu abantu bakuwanika ate ne bakusuula beeranga mukkakkamu eri buli muntu ne bw'olaba nti oli omusinga tomanye enkya kyagenda kubeera kuba oyinza okulaba leero oli waggulu we naye ate enkya oyinza okusanga ate okkakkanye ng'ate gwe olina okufukaamirira oyo gw'obadde ozalawa.
wulira obusungu bwa bannayuganda ensonga zino kyezatandikira na lwaki Alien Skin bamusasuza mu bukyayi ng'ate be baali bamusuuta bennyini ate olwaleero be bamukuba mu ttaka. But mental way osegeera mental way mani yatuyisaamu nnyo amaaso mani kankubule eno internet yakwata omuliro lwa Alien Skin naye yakola statements olaba kiseke kye nalindirira kubanga namubuuza ng'ekibuuzo kimu nti oba lwali tosobola kuddiza parasolo yi lwaki fe ab'ebigambo watuddamu kugamba omuntu omugezi Kyagulanyi waliwo ebibuuzo bye bamubuuza n'agamba nti nno ebitalina makulu sikola ki sibiwa makulu. Omusajja oyo yali agamba nti ye yajja musumbuyi ye wakabi yajja kusumbuwa industry nga manyi mugezi naye nagenda okizula gyate mubofu omusajja amagezi kankubulire nze omusajja oyo bwe yajja nga tayagala bakawalya ne Zahara Toto ate nga bukawalya ne Zahara Toto bubadde nga bukolaki bukuba abaana abayimbi nange nemukolaki nemuwaki nemuwa support osegeera tukube buli obunoma bubeewo bu TV osegeera abo bonna bakasuku ababadde osegeera zaka ndakosooka empitoolo tuwulire ebivaayo kati olaba Alien Skin yamuyindi olwakubya ekivulu kimu bwe n'agwa omudiscribize mangu apuyambo nange ndaba akanguyiza naye omwana oyo yagamba naye tamanyi baguno omwaka n'agumalayo kyaliyo naye yali tabikakasa agamba nyinza obutamalayo guno Kumalu ekintu ekyasinga okunnuma omwana oyo kwe kujja n'asalawo atumenyeemenyemu yatusanga tuli solid ku intaneti n'atumenyaamenyamu osegeera kubanga kuno ku intaneti kuliko abantu ab'obwongo obunafu ng'entegera yaabwe entono osegeera ne tugezako baggula amaaso ne balema osegeera ne batandika tuvuma buvumi n'atumenyamu ekyo kino kyannuma kubanga omanyi lwaki bw'okeera kumanya n'ogamba nti nze ani yabagamba mbuuze Firebase nayimbako ne Firebase fera tukimanyi bulungi tosobola kwawula Firebase na Bobby Wine tosobola kwawula Leon Island na Chameleone tosobola kwawula Gagamero na Bebe Cool message ogisendinga direct n'agamba mwe nammwe muddeeyo mugamba abakulira nti ono nze yalemye osegeera n'akola statement endala n'agamba nti bwe nali nzija nayitako mu Firebase osegeera n'akola ne statement ekyasinza okubeera embi ennyo yagamba mbunze Kyagulanyi yatugamba mugende mufune endagamuntu ebyo yabikolera wali ku papaazi bwe twafuna endagamuntu n'atugamba bwe tugende tusimanya n'akolera ddala okuvuula kwennyini okitegeera naye nze nkugamba egamba wulira yamala n'akola statement egamba nti mugende mwenna n'abakulira mwenna ngoma nnyoko okitegeera kingeveri yo kanjogereko nange olaba kiseka omulundi ogwasooka we nayogera ku bintu omukulu bye yekola e Dubai wano nze nakuba jjukira yali akajja mu limelight nga yakamala ekivulu kyawa kya Freedom City nga yekola ebintu byonna ne mumuwolereza ne mumuyubirawo omubiri n'amaanyi ga Freedom City kyeyali agezaako olaba nti mwali mumukuba ku ebyo ebya Bobby nakyuka ne mugalo nakikola kagendeere kubanga mwali munkubye oli nga mumanyi nnimba neŋŋanga windo gye nnyina nange okuyisaamu bakiseka eggaali okitegeera naye Freedom City amazima yakwata lwakubanga baali bamuyuzeko ekigambo people power bwekiri kati saawa zino amaanyi g'amatuufu galabise abo be bantu basobola nga tekuliko people power okitegeera omanyi mulimu ebintu ebikolebwa ku intaneti kuno kituufu
abaana bapipopa bamuyisa mu bante eggaali naye kituufu omusajja n'amaanyi ye nga ye okitegeera bwe bakuteekako bwe bakugatta ne Bobi Wine shuwa ddiiro oba ogenda kuyitawo amaanyi g'amatuufu galabise kati nze olaba nali effort poto ku Papo Party yajja effort twamulinda okugenda okukola drive mu kibuga ng'ayimiridde ku kalina atutunulidde wansi bwe tutya emmotoka zonna zimulinza okumala eddakiika nga 2 bwe yavaayo yadduka buddusi emmotoka ne zimugoberera netukuba drive mu kibuga ne tugenda yatuuka ku syo ng'ayagala kuyimbirawo bino bye mbagamba nti amalala gakulembera ekigo agenda okulaba nga temuli bantu nakkakkana nasooka ddayo mu hoteri ng'ali agambye ayina sho ayagala ayimbe ku ssaawa emu yasookawo ayina sho endala ewa e Kampala zawera saa 2 natukusaye ng'alaba tewali bantu ng'alaba waakuba ekivvulu nga temuliimu bantu kwenkuba yali etonnye bajja muteekako kali nti yayimbye nga ekivvulu kikalu addayo mu hoteri yayimba ssaawa 6 ne yatuuka ku shogola bwe basikira Sandra Liyani abo abaana be nali ngenda nakukwata nga agenda kulinnya gye ku show bwe nalaba nga basse Sandra Liyani saakwata era saakwata abuuza nga ali wali yenna yeeyisa nga ali muka katonda akatono kati tuyinza kubeera mweyombeera nga gwogamba tewali gwotya buli omu omuyisaamu eggaali olina okubaawo kisefa oyo omusajja mumuwolereza naye nga naye temuwoleza mumanyi nti nno si kituufu naye just namumuyiwiddewo mubiri bwe kiri anti ffe tulira omusajja oyo bagenda bamukuba owulira mu butuufu enkuba gye bamukubamu omusajja omukulu ne bakuba envi ne bakulabisa kyatuluma ne tuwakama omusajja ne tumujubisa twavuma buli omu abo bonna babbiigijjo ojjukira bbiigijjo bwe yajjanga agamba omusajja akoze ezzalawo ewa ne tumuyisaamu eggaali bbiigijjo nadda ne yetonda ojjukira ono ojjukira ono ani Fibi yali naye anooma n'omuvuma akadomola ate n'ekirala nga tulina nga ebyo byokka leka nkuli omuntu yenna alina amagezi kyobalaba mbaga kyekivubuka tekirina amagezi omuntu yenna alina amagezi wakiri ne woba olina empisa embi ogamba kanzibikke mulimu byosirika notayogera kati uma kiseka nze olaba nze nantateeka okuba nti nno nali andi munyampi naye siri musiru kutuuka ku leve evaayo publical ovume Bobi Wine oba oyokyeza mulimu ekintu kyokozesa obwongo okitegera kale omuntu ayinza okukulisamu eggaali ng'akulisamu eggaali ku kintu ekikyamu naawe tekikuteeka ku levo yakuvaayo publical kuba kati kyeyakola abakuyitawo yandiraze nti naate alina amaanyi mangi nnyo okusinga ne principal kikyamu esaawa zino n'abaali basirise bagenda kubayo bamugambe ago ge maanyi go kubanga trust me tasobola kukola nkwakyo festival ne bana bantu yasooka negaana amaanyi ga fiiki negeesala paka kati eyo sho bagenda gezako okulaba nti nno bagisa ku champion gudo nti she badde ya champion gudo kale badde ya champion gudo naye that is a lie badde ya fango ne forest era amaanyi gudo talina luyimba alina nnyimba champion gudo zayimbira abantu yagambye bwamuwadde zonna ezize kasita azimanyi kale kwegamba nabokamanyiro toyinza yabayo naisaamu abanamawulire n'amaaso n'addali abagizi abamuwagira nabo natandika okubalaga nti temulina kye muŋŋambayo maama nga gwani oyinza okikkiriza nti nze kukyaŋŋambaawo sigambangamu ku alien nti mpaayi wadde omutwalo oyinza okirowooza nabo obadde okimanyi nti alien skini lwe tutandika okwogera naye namugamba nze boyi saagala wadde ataano wadde ekikumi kyo nebeera kwalaani walayi nga ngezaako mulaga nti tukuwagira lwaki buntu bulamu kusegeera tukuwagiza buntu bulamu jasi buntu bulamu kyogamba awo we namulumbira
oyo ali newe nali musabe sede mmeka yali mpadde buwe olw'ensonga omanyi sede yateekamu mukunkuba obukubi mwolwo lutalo zaako mubimanyi ebyo mubimanyi omanyi sede ze yateekamu mwolwo lutalo wali wano agamba ayagala kutuddamu oba agenda kuddamu kyali agenda gamba ekibulu kibadde mu bantu aliwa tulabye bamwetani Umaru Seka Umaru wanyi nina wano kenjagala oyisaawo katono nnyo omanyi pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti abantu abasinga tujja balabira ku bikolwa byabwe osegedde abantu abaana bwe bakuba zaaka zaaka ayina be yayisaamuko eggaali olw'okuba ayagala okwedifendinga naye n'olw'okuba mbuno ayina gundi eyo ayina endabika y'abasajja bali otegeera kyangu nnyo okugamba muno muki naye ebiseera ebisinga nti abantu bakuteekako ekyo kubanga ffena bakitutaddeko nange zaaka manyize wano tesibikirira zaaka olimu amakoona wano fere tubikkirira tetusinga vidiyo ze tubadde nga tuziraba ebbanga lino byonna zazze ng'akola era tukumanyi ssebo ekintu kimu ekintu kyesikola kwekwewo ako okitegeera naye towewozaako anti soka owulirize soko muleka ayogere ngenda sirina buzibu noli ne waŋŋamba nti ne bandi wa muhoozi oba ndi waki sikirinaako buzibu okitegeera naye nze olaba Kiseka nze vibes yujinga naakagiggulawo ekifaananyi ekyasookako kyali kya Bobi Wine n'addamu ne manifesto ya NUP nze nali tolina kyoŋŋambayo ku Kyagulanyi naye omanyi ekintu ekyandeetera okusereka omuntu n'ajja n'alimba n'akusaako ekintu ng'ekyamazima bulimba kati nze neebuzanga ne ŋŋamba ono bw'aba alimbye ku nze ku birala by'abadde yogera abadde talimbye